Ono ye mwami wasenga kulannama era kulannama products era yetata nabisaso omu yekka bwati nange nzekka omunzekka bwene abakabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono omwami eyanzijako stress mu ggwanga nali mmanya abafumbo tebalina ssanyu yandaze ku ssanyu ti abantu abafumbo babako n'essanyu nanyini smile mulaba bannage alina n'erinnya erya Goldi kino kyamagera nogeza wefiisa mala kujja mulinnya eryo sinza kuzikana golodyoyo ani antwala jali ntwala kirabo kyange ani antuusa jali ewakulannama mwagala nga nekyendese ku luno kwe kusima kwange kansagambize Mukama kubanga wannonda ndikwambala ng'olujegere kubanga nze mwagala nnyo siri musuula wentyo nanga wange bannage ekiri wano ate nze mmanyi omubiri gwenzekka naye yamanyi omubiri gwange nzekka ebyaliwo tetwagala kumanya bagamba tononooza nga by'otalaba ng'oyo y'amaka g'essanyu abalala bamazeeko emirembe nga banonooza eby'ekisiru naye bannage senga kiki osinga okwagala kabona yamutonda tannakoowa wangi kati afuula obugirikaani nze kate kigundu mundaba kuba musanyufu anti lunaku lwa Valentine era manyi buli omu egyali n'omwagalwa we musanyufu omwagalwa we omukoleddewo ki kikyolaze eggwanga omulaze embantu nti ono ye mwagalwa we oba omutaddeeyo kumukwekeeyo mu bifaananyi waba mwagalwawo osobola n'omuteekako ku zi status kuba yaba omwagalwawo abamu abasajja mubeereeyo olina omukazi ewaka mufo ky'okumutwalako out ng'oddidde buno obuwala obutoototo anti oli munange gwe watwala okufumba kyokka nga yaba mukyalawe waddala leero nkuleetedde kapo eyakabi eyakola embaga ey'amaanyi ezisinga wano mu Uganda nga zemu ku kapo ezatambulirako ku ndogoyi kapo eno yo yadandoze buli omu agyesunze nga nange wenjirabyeko n'embeera omusanyufu nnyo kubaza ezimu kapo ezinspirinze couples endala nga kugamba beeragamba nange njagala mbe ng'ono noono kati kano eno ngenda bakuba surprise nange nyina Valentine yange be bano leero bendeese olunaku olwaleero nsanyusa okulaba nnyabo kale nnyabo mwebala emirimu mpitibwa oba nze President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era ensonga lwaki olaba nyambadde culture nze ne Valentine mbeera mu culture kuba nze President General mpitibwa Senga kulannama n'abakozi aligawo nanyini smile mulaba bannage alina n'erinnya erya Goldi kino kyamagera nogeza wefiisa mala kujja mulinnya eryo sinza kuzikana golodyoyo kati nsaba otwanjireko omwami ono gw'oleese nzikiriza ssebo omukyala tukwanjirire ono ye mwami wasenga kulannama era kulannama products era yetata nabisaso omu yekka bwati nange nzekka omunzekka bwene abakabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono omwami eyanzijako stress mu ggwanga nali mmanya abafumbo tebalina ssanyu yandaze ku ssanyu ti abantu abafumbo babako n'essanyu bannange ekituufu musajja we bale kwagala mukyalawo kale maama awo omukyala mwagala ate naye anjagala tuli bulungi efamire yaffe tetulina mutawaana omanya olunaku nga luno olwa Valentine olunaku lw'abaagalana naawe lwoyinza okugjayoko ku mukyalawo n'omwagala abantu bagenda ne bagamba nti osobola okwagala maamawo nga toyina mukyala osobola okwagala taatawo nga toyina mukyala osobola okukolera Valentine omuntu omulala nga toyina mukyalawo kubanga Valentine w'omuntu asooka namba 1 abeera ono mukyalawo gw'osula mu kifuba Senga kulannamu bwati n'abakozi aligaweesa kwegamba nze munneewuunyisa kizibu nnyo yawudde njogedde abamu abasajja abasinga abeera ne mukyala we waka n'amulekeyo mufo ky'okumuleetako out nga wooleese mukyala we Senga kulannama banange kwegamba mwe couples ezisinga ezimu kuzinspirinze abantu ababalaba
kuba gwe ebiseera ebisinga mwami Jumba wobeera senga kulannama wabeera senga kulannama wabeera mwami Jumba wobeera kati mukiko wabula nafuuka kabatule bana pesa ku kooti tulinga fama mweffe nze gwe ekikyo ekyo mweffe balaba n'engoye mwambala zifaanagana kati olwaleero twayambadde Bazulu South Africa Bazulu bambala bwe bati kati lwaki temwambadde red kuba tabasinga bambadde red ku Valentine Valentine kabonero akalaga nti omu atambulira musaayi gwa munne kakati bwe mwambala ebintu ebifaanagana kitegeeza nti omu Valentine wa munne ate oteeka okwambala ku byawukana ku balala kati abalala bona bambadde red naye kati ffe tulaba ka red kano karedi tokalaba tulaba karedi kano kati mutambulira musaayi tambulira musaayi naye olw'okuba tuli ba culture twagadde twambala culture ate twawukaneko era ku bantu abalala kubanga ne bwonoonya omuntu ayambadde bwati mu Uganda asobola okukubula ne bwe liba ddagala kino kyamagero kwambadde siraba kirabako kati njagala mbwire ku bantu abatwakwanda just omukwano gwammwe guno mugukuumye mutya lajuvo njikuumye ani antwala jali ntwala kirabo kyange ani antuusa jali ewakulannama mwagala nga nekyendese ku luno kwe kusima kwange kansagambize Mukama kubanga wannonda ako kabadde ka mwami kati katuwulirako omukyala kasi oyibiramu omwami we Doza abali ebabasaiza namwe abamwe mukole bwe mutyo saawa ndikwambala ng'olujegere kubanga nze mwagala nnyo siri musuula wentyo nanga wange banage ekiri wano namwe abali eyo banage namwe lavu yamwereka ebeereko ng'eyaba namwe abali eyo temubeegomba mbutuufu wano wendi siina naye kwegamba banegombesa nange okufuna ate ntandika obulamu obujja kajja babuire abantu lavu yamwe no mugikuuma mutya kwa bangi abasinga bayakagenda mu bufumbo naddukayo mbw ate biki abakazi abasinga sibagumiikiriza owange ogambye nti oli ayinza okufumbirwa naddukayo nange nina gye naddukako naye munnange oyinza ofumbirwa omuntu ng'omulaba wano ali simaati ogenda ottukayo nga likkondo libba embuzi ne ligiwanika mu kibanyi ne tigaa tujja kulya ku eyo omwezi mulamba tosobola kubeerayo senga olaba sezi waliwo abatuukayo just nafunamu obutakkaanya butini olwo ekizibu eky'amaanyi ng'oli mbutuufu ne waddukayo olabira ddala kyabadde asaanidde waliwo oli nti talina ssente ate mwenzi nnyo omuntu oyiba olina gumikiza olusi abantu muwulira eŋŋambo ng'ate baba babawaayiriza kituufu bangi tebaagala maama nkubuulire obusezi osobola obbugumira naye obwenzi tebugumiikirizika ekyo nkibulira abasajja bonna abatulaba eyo bannaye obwenzi tebugumiikirizika oba bwa mwami oba bwa mukyala omuntu yenna nga bolaba Katonda bwe yali atonda omuntu omukyala alina omugabo gwe ogujjudde n'omwami alina omugabo gwe ogujjudde nga bolaba omukyala bw'otayagala akulage musajja wakubiri nga bolaba omukyala bw'otayagala kulaba mukyalawo naawe olunaku lw'ogenda ew'omukyala omulala omukyala ekyo ekizito kyafuna kisinga ne ku kikyo lwakuba ye talina buyinza naye singa aba alina obuyinza yaali kutuza asobola n'okuwa obutwa teri mukyala agenda omwami agenda wa mukyala mulala mukazi we neye bakambulire ne bw'obasanga nga baki kale obwenzi buno kitundu ku kitundu ekimenya laavu kubanga omukyala lubirizi lwa mwami n'omwami lubirizi lwa mukyala kyandiryose buli mwami n'abeera ne mukyala waatya omu bw'oba omukooye n'omuleta n'anoonya omulala kati akatundu ako kaawukana nnyo abafumbo omuntu n'afumbirwa ng'afumbiddwa mmotoka omuntu n'afumbirwa ng'afumbiddwa ttaka omukazi ng'ali waka naye ng'aliwo lwa nnyumba omukazi ali waka naye ng'akuuma baana naye owange
ebyo ali waka kubanga akuuma Ssaaba Kabona bbaawe ali waka kubanga akuuma Jjumba ekigambo ekyo mami ngambi ate nze mmanyi omubiri gwenzekka naye yamanyi omubiri gwange nzekka ebyaliwo tetwagala kumanya bagamba tononooza nga byotalaba ng'oyo y'amaka g'essanyu abalala bamazeeko emirembe nga banonooza ebyekisiru naye bannange Senga kiki osinga okwagala Kabona yamutonda tannakoowa wangi kati afuula obugirikaani kati ki ekisinga omunyiiza nze kankubuulire era nga bwakugaye nti obwenzi obwo bumunyiiza nnyo naye ate yasanga omukyala omuntu akuze ate omuteeketeeka obulungi ate atali mukyala mwenzi omanyi obwenzi buno butasensi y'okwagala omuntu bw'aba ayenda omwenyinyala abakyala bangi bali mu bufumbo naye ng'aliyo lwakuba omwami amuwa ekyalya talina bwanaano banaddawa talina kazigo mwajja kusula talina kayumba n'omusanga ng'ali mu bufumbo aliyo lwekyo naye ng'omusajja yamutamadda omwami n'agamba bannange nange empasizaako naye omukyala ono gwe mpasiza si ye mutuufu n'asigala ng'aliwo okukuuma bukuumi mukazi nga lwe yamweganziseeko nga lubuto na kuzaala baana naye nga laavu teriiwo naye ebintu ebikuuma obufumbo ebikuuma amaka kwagalana kwesigaŋŋana kujja mu bintu bya bwenzi kuwuliriza munno kumuwa kitiibwa naye n'akuwa ekitiibwa bw'oba omukyala omusanze n'omwana mwagala omwami bw'oba omusanze n'omwana mwagale kati naku zino kizibu nnyo osanga omukyala yagala omwana nga si yamwezaalidde oba ogenda mutta ati kati awo binneewuunyisiza abakyala abali eyo omwana avudde mu bbawa aba mwana we ebyaddala ate era njagala mbabuulire ekintu ekyo basenga batandike nnyo n'okibuulirira abaana abawala ne bakojja bakibuulirire nnyo abaana ab'obulenzi omuntu bw'omusanga ng'azadde omwana batalina gy'agenda mumusuula ebyo ebintu nabyo bityankalanya nnyo amaka mukyala naye bw'otamwagalira mwana n'ababo tajja baagala naye musajja bw'otamwagalira baana naawe aba butajja kukola ki kubaagala ekintu ekyo kigize nnyo obufumbo musajja namusanga n'abaana ebintu byonna bagenda byeddiza bandyeddiza byani abantu abo bintu ebyo bikyankalanyiza nnyo amaka ffe ng'abasawo b'ekinnansi buli akutuula mu maaso bw'ati ye ripooti gy'abaleese so muyiga okwagalana okwesigaŋŋana okwagala abantu abo be musanze n'abaami bammwe be musanze ne bakyala bammwe mwami wo muwa obudde ne mukyala wo muwa obudde ng'omwami wange bwampadde olwaleero ku Valentine kubanga ffe tetulina ffumu lyonna ku mutima tituli wano twekwenyakwenya ate katubikule ku mannya abantu balowooze nti waliwo laavu naye nga teriiwo ffe laavu eyaffe weeri ate yaddala ate buli omu yategeera munne ate ekyo kituufu kuba buli omu aboogerako buli omu ng'ogyeko eno kapo gye nsinga okuwulira abasinze okwekuuma eno eya Bobi Wine ne mukyala we Babi kati ate nammwe ne mujja ne muddako nze bulijjo neegomba okulaba Senga Kulannama ekituufu Senga Kulannama ansanyula mukazi mulungi kyekisooka ali beautiful serious ekyo kimu bw'amala okubeera kubanga soko yimiriremu olabe obalaga omubiri sokola omulaba ayimiridde tekyukamu lumya abateesi baffe osanga omuntu ng'apakiddeyo ebintu naye kumbaga bagamba mbu nataddeyo kisiponji sobola okufuna ebbina ebbina liriwo kakati ensonga eyo kati bw'amalira kyuka otunula eri laba akazigo abalala bayiiya kayiiye n'erinnya lya gold manyi kakati Senga omukazi ayimiridde tulako wano mani tayagala nakomerera tulako wano kamirako nongombe banange mwetembwegomba abali eyo abalaba beno kapo kirogalogana nedda siddogo lino siddogo ligino kakati nti Senga Kulannama mukazi mulungi ne bw'otaali mwagadde gamba nti mukazi amwagala bwagazi naye mukazi asanyusa mukazi mulungi ng'omuntu kyalibadde kirungi omuntu okuwasa omuntu atalina kamogo
bw'omuwasa ng'alina akamogo okalabe era obeere ng'otegedde nti obulungi bwono buli bwe buti. Ekyokubiri nga bw'omulaba yenna ali full mulaba kubanga omuntu gwogenda okuwangaala naye toyinza kera kumakya kumuteekako mpeta eno naye nga bw'omuteekako empeta eno ng'ate nkyojaga nti mulema wa kugulu oba ali bw'ati. Ekyo bwe tukimala senga kulanama mukazi mukambwemu kubanga abantu bali baagala okumanya mukazi mukambwemu ng'omuntu nti ekintu kyonna nga takitegedde kimunyiiza naye bwe kimunyiiza ali openi. Takola ki ali open naga ndi kino mwakoze kyaki lwaki kino mwakikoze nga kiri bwe kiti kati ekyo n'okimanya ekituufu si bano abasirikale kimufiira ku mutima ate oba onaategeera ekyokubiri senga kulanama ekirala kyemwagalako kubanga buli muntu waba open bwakugamba ng'olongoosa kati abantu abasinga ebintu bibali ku mutima okugeza ng'abasiraamu munange mukyala ngenda kuwasa kandete haki eyokubiri mwami ate nanti era kulani bwegamba kati neyeddabiriza ate bwamala n'asibira mbasawo ab'ekinnansi senga kulanama akugamba nze saagala musajja ayina mukazi mulala. Ekyo no kiri bakiyita first priority akugamba nti bw'oba wayina ku mukyala oba wayina omwana oba wayina ki tosobola kumuwasa ng'olina omwana gw'atamanyi era oyo tomuleeta bonna. Ekyo kimu. Ekyokubiri nkunyonyodde nti tafumba namugjawe tafumba namugjawe oba girlfriend oba ki ekyo takisobola aboogu era kyekintu ekisinga ndowooza okumunyiiza mu nsi ye mwami okubanga ali naye neyeyambulira omukyalo omulala. Nze ku kyensinza okumanya kubanga bw'obeera n'omuntu ogenda oyiga muki muyige ate omuyiga mu bigambo bino ebigenda bimuva mutayinza kigamba mulundi gumu naye omuwulira senga kulanama ne bw'alaba bba w'omuntu omulala oba mutabani we abaana abamuyita senga oba mwennyina senga kulanama talina mwennyina alina bakazi babiri tosobola genda we ng'oli mwennyina ng'olina bakyala bameka abaana basse abamuyita senga abaana bamuko mukunja bw'awasa omukazi omulala tasobola kudda mu maaso ge era ono yennyini asituka n'agenda agamba muka mwana oyo yawasizza kankuwa omulimu omuveeko ate bwe muddiŋŋano ojja kundaba oyo yesenga kati ayinza okuba nga yakyagala kubanga abantu baagala mazima si bwe kiri nze simanyi kuwaana muntu kakati mu nsonga eyo bw'amala okubeera bw'atyo omukazi bw'amutuula mu maaso namugamba nti naye nze ebbanga alina omukyalo omulala ng'amubuuza oyagala ki abeere ne mukyala we namugamba okyogera tokijja ku mutima oyagala ki tawuliriza ŋŋambo kakati ng'akola ki ng'amubuulira nti waali badde weeyisa bwoti ne bwoti ng'atwala n'obudde ng'ayita omwami oyo ekitegeeza ekigambo ky'abantu ababiri tebasobola kukwatagana naye ebintu ebirala byonna asobola obbigumira byonna n'ogenda nti oba nagenzeka oba nalaze wano naye buli kyokola oteeka okuba nga wambuulidde kuba naye kyakola aba yakoze kati kambuuze senga tosobola mukuba busuprising obwo lunaku nga luno n'ogamba bannange nagulidde emmotoka yiino mpozi kati ng'omuleetedde akamuli naye senga namulwako emmotoka mu kwanjula mwenna mwagiraba naye twagitwala leero ku makya saawa nnya nga yayisa abayindi bagitwale tavuga mmotoka njeru ekirabo kino lwaki tetulikireseewo nagaa tewambuuzizza nze tebankuba surprise bw'oba onongulira emmotoka ntwala mu bondi nsonge ku gyenjagala naye ba surprise kubanga oba ombuulidde nti ogenda kungulira emmotoka ssente ziizo ate teyatomera bwe yaleeta enjeru nengizayo nenfuna gule kwegamba yesenga ali bwati ali straight mu bintu bye ekyo kyensinza okumulabako. Ekyokubiri senga mu bintu byatayagalira ddala senga tayinza kubeera na musajja anywa mwenge tasobola. Lwaki senga kambuze senga lwaki newala nnyo ebintu ebyonoona obwongo bw'omuntu
n'abanga alowooza kina alowooza kiri tewaba nkulaakulana. Obulamu bwange okuva nga ndi mwana muto njagala nnyo ebintu bye bayita enkulaakulana. Bantu bangi nnyo abanywa omwenge naye nga gwababuzaako ebyokukola. Ate engeri nange gye sikomba ku mwenge. Kati ojja otya ng'owunya ekivundu ky'omwenge ne neebikka naawe mbuliri. Era mbutuufu Mukama yampa omusajja kuba bye saagala naye tabyagala. Saagala kubeera na musajja alina bakyala nga naye takyagala. Nasanga byasomesa bakabona be nti omusajja tabeera na bakyala babiri. Adamu yalina Eva yekka. Bannanga weesimye okubeera n'omukyala bw'ati tebasangika nno. Ekisooka ye muntu ali open, ye muntu asobola okubuulira emitwe ebigenda obbazimba mukulaakulana. W'ofunanga omuntu ayagala okulaakulana manya buli kyokola kiba kigenda mu maaso. Omulaba ne bw'aba alina akawumbi okamanya. Bw'ojja n'emitwalo 3 zonna azimanya tayagala kumulimba. Nti ate waliyo omuntu yenna aleese ssente oba mitwalo 5 nga gali 2. Ekitegeeza nti ne bw'oba olina miliyoni 10 ku akawunti oba biliyoni abagimanyi. Kyenakugambye kibanga mubbi bwabba 1000 manya abuliddwa akawumbi singa nakakasanze yandikatwala. Kakati senga kyekyo tayagala nti surprise nti mu banka mbadde ninayo obukadde 2. Mu buteekako alaba mu bujja yakola ki alaba amakulu nti ayagala nnyo enkulaakulana. Essimu ya senga tebeera mu password neyange tebeera mu password. Bwe bakuba essimu ye ngikwata nange bwe bakuba eyange akola ki senga kulana mayina layini emu bwe ayina essimu etya 0789 0789 yessimu ye 67522. Ate mmwe tebagibawadde ku basenga. Lwaki njogedde kizibu okusanga omusajja ng'amanye essimu ya mukazi we mutwe. Bamugakubira omukyala n'asooka n'anyiga abakyala bo bakwateza abaami baabwe. Naye n'osanga nga njagadde njogere bategere nti essimu eyo ngikola ki. So sigibawadde oyinza n'ogyeditinga naye ate bajja naye nga njagadde senga ne bamukubira temwesiga tewali buzibu. Ekirala senga bwe muba ne family kati nze nina bamaama bataata basenga nina family ennene neddira nkima. Abantu bonna aba family abatwala nga bwatwala ki tayagala kumugeya. Bw'aba alina ekisonga yonna ayagala mujje mumubuulire ng'ebintu abikolera wamu. Era owa family yenna bw'amugeya amukyawa. Ate bw'akyawa omuntu tayagala asembere waali. Andi omubuuza biki ebimunyiiza. Nga baba temuzibu nnyo. Bw'akyawa omuntu aba amukyaye okuggyako ng'omuntu oyo azze n'amugamba nsonyiwa n'amunnyonnyola nnyo n'amugamba omuntu takola bw'ati omuntu takola bw'ati abantu abakulaakulana bakolera wamu. Kati ebintu ebyo senga nzize mugoberera. Senga bw'abeera n'omukozi awaka bwe mubeera bonna abatwala nga baana ate ayagala nnyo okubuulirira. Ate senga tasobola kubeera wantu nga tewali nkulaakulana kubanga ne bweba teriiwo ye yennyini afuba nnyo giteekawo. Oyo ye senga mu bintu by'atayagala ebyo bye nsobola okunnyonnyolako. Mpozi mu mmere senga talyakawo. Tamukomberako ddala. Nange nebuuza kawumpa nnungi nnyo naye senga talyakawo. Kikyasinga okwagala enkoko. Kati kambuuze senga bulira kuyakufumbira. Senga tulinayo abaana batufumbira awaka naye olw'esande luno bwanfumbirako olw'esande luddako nze mufumbira. Kyogamba omanya okufumba. Nsiba emmere n'ennyiga bwe tuti tubeera mufumbiro nga tuli bameka 2 ku lunaku olw'esande. Kakati senga ayagala nnyo okulima obulamu bwe. Senga kyogamba okwata enkungu. Muntu wa ddala. Era kyova olaba nti olwala luno tayongerako lubeera bwe luti lwa nsonga kulima.
senga si muntu nnyo wa malidadi ye muntu ayambala sapatu ne muyita mu kibuga ayagala nnyo ennimiro kasooli bijanjalo ente biki ebyo byonna ebintu ebyokulunda alunda mpaka ku bumyunjibwa byonna birina kati ng'omuntu ayagala nnyo okola ki okulima ate kati kyemuvumbudeko engeri gye yazaalibwa mu Kampala n'akulira mu Kampala n'abeera e Bulaaya kati ayagala nnyo ekyalo era ndi mu kumuzimbira amaka gagadde mu kyalo nakimanyi nti mukazi mulimi era nina ennimiro nina buli kimu ate nekwatiramu n'omukozi nemugaa wano walimye bubi nemukwata enkumbi nemulaga balina kulima batya nenzitanya nensalira ebitooke byange kwegamba n'abantu bonna sinze ebintu ebyo bizzaamu obulamu ebintu ebyo bizzaamu obulamu buli lwotunula ku bimera ebyo ebya green bikusanyusa bwotunula ettooke lyo nga lisiza bulungi n'osima omummonde n'ogujjayo ku ttaka mu ttaka bwoti nga munene bwe guti n'ogamba nze nagulima nze nafaayo bannange lwonna olunaku lwe mwagala bannange olunaku lwonna lwe mwagala mujja kujja mbatwale mulambule ate nnima buli kirime kyomanyi nti kirimibwa nkirima mwanyi ennyanya eka 5 tutandise okunoga twakungudde kasooli ensawo 111 ze twamaze okungula ne tugenda wali bayita mu quality bayita batya wali we twalaze mu Bukoola ne tugulawo obukuti obukola ng'ekyaji ne tuteeka mu kasooli oyo kuba tetumutunda tumuwa nkoko kali tumutereka ne tulunda ennunda myaka ng'ena nga tukyali ku kasooli wa fooli kati tuyina kasooli ali mu ttaka kati gwe twamaze okusiga yiika 10 mwali twamaze okumusiga era kati tukuula kati enkuba etandise okutonnya musanzeemu agenda kusituka busituka kakati mu kitundu ekyo ekyokulima mukazi mulimi naye senga nange nakutya nze senga nali simanyi nti olima okimanyi abantu bonna abasinga bakumanyi kigo wano ate ekyo ewaffe era twakula waliwo ennimiro nga ndi mulimi banaye nze nga siribye sitereera naye neewuunya nze kuba nawasa senga nga simanyi nti mulimi naye senga mulimi bwe tubeereyo mu bibira bya Kalitunsi bwe tubeera mu bikajjo byaffe ebintu senga alima nange nkwewuunya ate ndi mulunzi atalundira muleke Victoria alunda ebyennyanja byange mu bidiba era nembijjamu nengabira woteeri kwegambo abakyala abali bafuneko ebyokuyiga bingi babiddeyo ne basireyi nga tesaako atankumbi olaba omukazi alina ssente buli kimu tewali kyatayina naye adda mu nnimiro n'alima kati gwaha okukyanga tubeera ffenna nti juzi lwe twalina omukolo ogwali embalala lwe twagula emmere twagendako nga tukola embaga yaffe ne tutema fuso namba mu lusuku lwaffe Busunji senga nze nange ekyokulima nkutya kati senga omwami wo mufumbirako budde ki mufumbirako olunaku olw'Essande lwe tubeera ewaka bwe mbeera ewaka olw'Essande emmere gye nsinga okumufumbira nkwata akammonde nkagula mu quality balinayo obumonde obulungi ennyo nange nnima obumonde naye waliwo obumonde bwolina okufumba ne bubuguyala waliwo ekika kiri awo ndikiragako ku bantu kati mbugula mu quality obumonde obwo mbukwata ne mbusuula mu mazzi ne mbutokosaako eddakiika nga 10 sibukkiriza kujja kasigala kabisi naye nga kabuguyadde kati nenkateeka wali ku bbali ne kawola nenkawaata nemmala nenkasalasala mu pieces kaba kabwatuukirira nenkateekamu mayonnaise nenkateekamu vinegar mutonotono nensiika enkoko nenjiteekako salads buli kamu koomanya akalungi yes waliwo obusujju bwange nabujjeeyo South Africa mbusimba mu nnimiro naye wemba sibulinako nga tebunateekako mbugulira mu quality buba buwanvuyirivu bwe buti bwangendeku bukaluba nnyo nnyo akakuta kati nkakwata nenkafumba bwe kamala okujja nenkakwata nenkasotta nekafuuka ng'akawunga yes nenfumba akaceere akalungi ennyo akana akatono ka basmati kati nenkwata akammonde kali nenkateeka side
nenkwata kana ka pumpkin akasujju nako nga mazo kasotta bulungi nnyo kafuse ng'omugoyo nenkateeka side nenkwata akacere nenkateeka side nentakitaka salads nenkateekako nendyoka nteeka akakoko nako nenkateekako nendyoka nkamula ka juice akatunda kennyini akalungi nenteekamu kasukaali nga katono nnyo onatalwaza nendyoka nteekamu ka carrot nekakola bwe kati nemuwa naye obiwulanga bwabyogedde abifumba munange eyo enfumba namugamba wabiyigirawo ebyo nakati nanti nalwanye e Bulaaya namwe abakyala abali eyo mukolera nga tumaliriza senga ne kabona ngaliwe iliyo olunaku lw'abaagala na Valentine abaagala nabo mbaweeyo ku bubaka engeri ki gye bakisobola okumamu obufumbo bwabwe ensolo ki zasobola okukwatamu mukyala we ngeri ki omwami gyasobola okukwata mukyala we n'omukyala okukwatamu omwami we. Abaana abatufaanana nga ggwe b'otunula ng'ataddeko n'olwala olwo tebatera kwagala kufumbirwa nga beerabidde nti emmese ne bwegejjeeti ebeera ya kapa. Omwana omuwala bw'azaalibwa aba wakufumbirwa, omwami bw'akula aba ayina kuwasa. Omuntu nga si mufumbo tasobola wadde okukulembera eggwanga. Omuntu nga si mufumbo temusobola wadde omuwobwa LC1. Obufumbo kintu kikulu nnyo lwakuba emirembe gino tuzanyidde nnyo ku bufumbo. Bayibe nange nazannyako naye nga ndaba abaami bendi nabo tebali serious. Naye Mukama bw'aba akuwadde omwami ng'alinga jjajja Jjumba nga bw'omulaba ekitiibwa kiri mu bufumbo. Mbaagala nnyo naye njagala mubeere mu bufumbo bwammwe, mwagala abaami bammwe, mwagala abakyala bammwe, muzaale abaana mubabuulirire bulungi empisa. Gw'omukyala abaana baabo obulenzi bakuvunaanyizibwako kuba gw'olina batwale wa kojja ababuulirire kojja waabwe mwannyoko gwe wazaalibwa naye. Gw'omusajja abaana baabo obuwala be basinga okuvunaanyizibwako kintu ekyo abantu tebakimanyi. Kati nga bwe twazaala Nabisaso jjajja Jjumba gwavunaanyizibwako y'alina omukwata n'amutwalira mwannyina gwasinga okwesiga n'amubuulirira n'amuteekateeka. Ate y'ensonga lwaki ffe basenga abagule weetuli si birungi naye era abasajja bangi bandeetera abaana baabwe nga balaba bannyinaabwe bawalana bawalanyi baana baabwe ne babandeetera ne mbababuulirira nampaayo olw'ekkumi nange nengula enkoko omwami n'agisanga. Abasajja bano abavubuka, abaana abavubuka muyina okuwasa. Nyina kye ngenda okubabuulira mu kyewuunye. Olwaleero owulira nga bagamba nti Bobby ayagala nnyo Babi era bagamba nti ye kapa esinga, naye mami ekintu ekyo si kya bulimba. Nze siri muwagizi wa Bobi Wine naye Bobi Wine ayagala mukazi we. Nze sirabangako muntu agenda va kukuwangaala. Abantu bangi bawangadde naye nga bw'omusanga mu mmotoka omwatunula eri. Naye abantu abo bagenda okufumbiriganwa, omu n'akuba tatu ya munne mugongo, bonna buli omu n'akola ki ekyo nasooka kirabira ku bo. Omanyi nze bwe ndaba ekintu njiga n'ovaawo mu mbeera eno gye babaddeko. Bw'otunuulira Itungo si muyaayi, bw'otunuulira Kyagulanyi muyaayi, naye bakuumye laavu yaabwe ng'abantu abo bali bameka? Babiri. Abayimbi bangi babakwatidde mu bwenzi naye olwawo okusanga obwenzi bwa Kyagulanyi ng'ate abeera n'abantu. Ate bw'obatunuulira mu ssanyu baba babiri, mu nnaku baba babiri. Buli kirungi walisoose kisuubiza mukazi wo. Bobi Wine yagamba kiki kyolaba myaka 3 maaso n'amugamba nti my wife nkutwala mu State House Entebbe. Okiraba buli kirungi omuntu yali kyagaliza mukazi we. Okiraba nange bwe ntunuulira my wife okololya ntutwala mu State House naye bambi nange ntwala mu State House ngenda kugulira muzeeyo ono aganye okulabirira abasawo baffe ntandise omufunamu obunyiivu nange ntwala mu State House bambi mbeere facility ready.
okiraba buli kirungi omuntu yali kyagaliza mukazi we kubanga oyagadde ndete ekyokulabirako omukazi yaba asembayo ku ggwe okuwasa kikulu osanga abaana basibye balansi bawumudde empeta mu matu baagala kuwasa balenzi bannaabwe ekyo si kituufu bassebo ne bannyabo muwase ate mwagale bakyala bammwe olunaku nga luno olwa valentine muli fresinga obwongo ebyabanyiza mu bijjeko kati ffe tuli bapya bayimbe namuti kulwa valentine ndabika ntyanzeka ekigambo ekyo kiwulidde baba kati mu nsonga eyo nze bwentyo bwe nsobola okubulirira abaana bamulenzi yewa nga we mulabye omwami n'omukyala ndowooza mufunyemu ekyokuyidiga mu bintu byonna beboogedde abawala abataagala kufumba abala ate bababa mu ekitiibwa nammwe abasajja ate abawasa abasajja bannammwe nammwe ate mutulekeemu ensi yaffe mugitwalawo talalandanda dalalandanda olusozi lw'omukwano ndulinyeeko balala mugira mukyalwambuka omuntu omulungi alinga kuze mu bwange ali bukuuma tuli fedinga ebiri twabula tuli bibuuka ffe tuli seminti na nkokoto kati kwata omwakato nkutwala ekazinga kunogere ekinazi kabenga kalabe okitegere bye mweraba mubere nga we mulabye omwami n'omukyala babadde balungi oze mufunyeko ebyokuyiga ku bo mwe abavubuka abali abasa abavubuka bannammwe abakyala atagala mwe abawala bataddeko ekisaafu nange ngenda kuzijjako nfumbirwe kubanga bannange bano bo be bantu abamu kwa inspiring couples ezisinga mu Uganda ng'ogyeko eri emu gye nabagambye neyaabwe yeddako kuba nange beeyagala woosanga ono woosanga oli kati gwe olunaku luno lwa valentine era batambudde babiri nego oyinza okuba oli mukyala w'omulese waka bambi ali mu nfumba wamumanyiiza ndagala okumutwalako awutwala aba akuswaza waba wawasa kyoyo abeera akuswaza kati leero valentine ate essanyu liizita